tumanyi kubanga abavubuka kati mukola sitwagala kyekyo kale mukwano obulamu bulungi gwe gwani erinnya lye amanya ga kabaka yekka erinnya gwani nambwayo nange nsanyuse nnyo okulaba kisa kya Katonda olabye kisa omanyi obwotwala omulimu guno nti gwa muwendo neweewala ebintu ebiyinza okukuleetera obuzibu mu bulamu bwo osigala nga Katonda akulabirira bulungi nziza okusanyukirako abagikime kubanga nze nafuna ddala gye bayita lifetime achievement award eyo bw'omala ogifuna oba omaze okufuna ekisukkulumye oba tokyayagala kweyongerayo kubanga Katonda kyakuwadde ng'oli mulamu byonna oba obifunye nolwekyo nziza okusanyukirako bannaffe abagenda okulondebwa oba balondeddwa tebasukkulumye omulundi guno nina okubeera nga mbasanyukirako tewali nsonga lwaki atasanyukirako munne abeera wa bujja bandi Katonda atukuumye tubadde n'ekisa kinene omwaka guno tutambudde twakakoma okuva e South Africa twali twakava e Canada ne Bungereza era kati tutandise okukola emirimu gyaffe tukola tetuwumula nejjo twakoze mutukola mtyanga bandi yamwe outstanding okusinga bandi endala zonna anti bandi ekisooka ebeera teamwork n'omulimu guno gwokola togukola wekka manya nti oli akwata gwe n'okwata kiro gwe n'obuuza ebibuuzo mwenna mubeeranga ttiimu n'olwekyo buli omu alina okuyiga okuwa munne ekitiibwa bw'owa banne ekitiibwa n'okolagana nabo bulungi mwenna mugenda bulungi mu maaso banne bw'obayisaamu amaaso kubanga golooza nti gw'oyimba nnyo 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 kati ono akuba ekivuga n'omuyisaamu amaaso omanya temusobola kubeera wamu buli omu bw'ayiga okuwa munne ekitiibwa yengeri yokka gye mugenda mu maaso awamu tusubirayo obuyimba obwo kakati nze neewunya bw'ogamba ennyimba enkadde ng'ate yakakola teri mubi oluyimba lwe bayita teri mubi tolumanyi oba teri mubi ku nsi omukyala ojja kubuuza abo bano bato banno balumanyi anti si gye gyokka music bwatyo si bwabeera ate ekirala ekikomisa ennyimba empya nnyingi naye lwakuba temujja zimanyi singa mujja gye tuba singa muzimanya nti gye ziri kati olwo lwakuba mwalulaba kubanga kweruli n'ennyimba nnyingi Afrika zeyine ate empya wamu n'enkadde kubanga enkadde era waliwo abakadde bakyazaagala ate n'empya era waliwo abato abaziriko njawulo ki eri ku music y'okuba ey'abavubuka abannaku zino abayimba yayimba ennyimba nerukuba mwezi gumu oba wiiki bbiri nekitali ku nnyimba zammwe ng'ezammwe anti ennyimba ezaffe zibeera n'okuteekateeka kungi tobeera omu nze bwende tolimba nga Joanita gwe nga gwokuba gita besi onakuba solo onakuba ngoma ono keyboard buli omu alina kyagattako bwakigattako nekifuula oluyimba nze nyinza oduleeta mu drive nga nti oluyimba luno njagala lubeere mu lumba wenagamba nedda lusaana kubeera zuuku lulujja okubeera nga lunyumira abantu n'olwekyo bagamba nti bwe mubeera awamu ne mugatta emitwe mingi gikola ekisinga obulungi negiri giba mitwe mingi n'abako wagita producer naye ennyimba teziwangaala nze ndowooza enjiya yaabwe nayo ndala ate bagamba obukadde buki magezi n'ekyo tulowooza nti abantu abakulu enjiya yaabwe n'enteekateeka yaabwe ey'oluyimba lwabwe era njawufu gwe tulira ennyimba za Elishama Wamala tulira ez'abatata baffe ba Class Kawalya the late ennyimba zaabwe zaali ndala olaba ne kadongo kamu yaliwo ekiseera ekyo w'abasajja ba Sebadduka yakola oluyimba baluyita eddaama erya Chwa mu kiseera ekyo bwe yalukola paka leero bw'otulira abasajja ba Sebata bayiye ennyimba zaabwe n'olwekyo si kitono nti kitono oli awaayo obudde bunene n'okubuuza muneraga nti nedda kakati n'olufulumizza lusaanira bwe ruti nakyo kiyamba okulaba nti oluyimba lwo olufulumya lubeera nga lusaanidde wangisemu amaziga nga mangi ennaku zino mu bayimbi baffe ate amaziga nga gakyoba abayimbi abasajja ennaku zino nga bakaabakaaba nnyo abasajja buli amala otegeka ekivulo akaaba buli afuna ekizibu ayita kamera ng'akaaba kakati ekikwewunyisa nakyo kikulu nnyo bayige economy bwe tugitunulira mu nsi yonna okuva lwe twava mu covid ebintu byakyuka nnyo n'olwekyo olina kubeera ng'oli musukkulumu oba oli awo okufunamu economy yakyuka nnyo ebyenfuna tebinaba kutereera wonna n'olwekyo olina okwegendereza ng'ogenda okukola enteekateeka ya show ennene kubanga okumanya abantu n'embeera olaba sizoni ng'eno abaana bakadde awaka babasaze weeks 2 ku ssomero kitegeeza omuzadde ayinza okuba nga badde teyeetegese ne weeks 2 agenda kuba nga alina okulabirira abaana baddeyo mu February almost first week of February emyezi ng'ebiri oba esatu nga bali waka ezo zonna ssente kati omuntu yenna ateekateeka ebyensanyusa olina okwongera obalirira otegeere nti ensi n'embeera gye tulimu
bigenda kuba bitya bw'otokola ekyo nooza tumala otegeka butegesi oyinza okufuna obuzibu kubanga embeera y'abantu n'enfuna byawukana naye bano betugambako ebikulu byabwe bibadde successful buli amaliriza ekivulu nga kikoze bulungi nnyo akomawo n'akaaba nazza ebizibu byembala kakati eyo mbeera ya muntu siyinza yagyogerera kubanga oli bw'abanga kyayogera kiri ku ye kiba ku ye mbeera mukyamu okugamba nti ngenda kukyogerako kubanga mba nkulimba omuntu okukaaba kya buntu era ekiba kimuluma ye yaba akimanyi siyinza kubeera nze nga nze ngendo kimuddiramu yaba asobola okukyeddiramu ye yennyini bwenga omukyalo omuganda oyogera oki ku musajja okukaabira mu lujjudde okukaaba kya buntu si kuba nti musajja muganda oba muzungu okwegamba omuntu yenna bw'abeera n'ekimunyigiriza mu bulamu waddembe okukaaba era siyinza gamba okufa ate ekikwewunyisa olabye omuntu akaaba olw'essanyu nakyo gyekiri kakati anti kyegambye nti waliwo ate asanyuka era ye n'atakaaba newabeerawo era ayise mu buzibu obunene nnyo era n'atakaaba ate newabeerawo ayita mu ssanyu n'akaaba oba n'ayita mu nnaku n'akaaba kakati okukaaba kya buntu era kisinziira ku oyo n'ekizibu kyafunye ekimuleese essanyu oba ekimuleese ennaku n'asalawo akaabe Tuki omulabye? Omulabye?